ebirowoozo abasajja oba ba employee oba ba self employee oba ba businessmen oba ba investor ekirowoozo kye basooka okulumibwamu basooka kwebuuza babeerako mu mbeera nga ssente zibayitamu nga bwe zigenda tezidda kyova olaba abantu abali wano ba employee ebiseera ebisinga obungi be basinga obonaabona ne ssente ne bwe bamuwa miliyoni 3 zonna zimuyitamu ne zigenda ku lwaki abeera musajja mugagga akwata ssente n'atwala omwana mu ssomero ery'ebbeeyi n'agulira omukyala emmotoka ey'ebbeeyi n'asula mu apartment ey'ebbeeyi n'alya emmere bulungi n'akola ebintu byonna bulungi n'ayambala n'afuna obulamu obulungi naye olw'okuba ssente ze zirina wanuwa etiketi nti bwe zaagenze tezidda omusajja oyo alina okukola paka lwe bamubika tutandise Newton Buteraba House of Wealth Newton Buteraba House of Wealth omusomesa asomesa abanaasomesa abasomesa okusomesa abasomesa abanaasomesa abasomesa okusomesa abasomesa abanaasomesa abasomesa basomesa abasomesa olaba level gye ndi eri mubire kati gwe bw'oba okifunye live awo gwoddako awo gwoddako ssente zaffe twebuuza ziragawa kati ekibuuzo ekitera okubaawo tugenda ne tugamba naye oba nze nsaasaanya obubi era abantu bonna abasinga ekisoose okubajjira mu mutwe kusala kusaasaanya n'alekerawo oggula engatto empya n'alekerawo oggula fridge empya okitegedde n'alekerawo oggula fridge empya n'alekerawo n'agamba n'ennyumba kaŋŋende njimiime n'abaana kambakyusa amasomero n'omukyala kanfune wa bbeeyi rayisi approach eyo yeesooka okubajjira mu mutwe kubanga kye batadde mu mutwe kigamba nti ssente ofulumya nnyingi kumbe si kufulumya nnyingi bwe buzibu ssente zaabadde ku wanuwa etiketi bwe zaagenze tezidda oli neeba